olw'ebyo byolaba kungulu. Abaana ab'obuwala balindirira manager, naye wetwogerera tulaba cleaner ali mu kulongoosa. Ono si Ellen gwe nalabanga mu kanisa z'abalokole. Becky, how are you? Bannange Becky nga nsanyusa okulaba. Gwe yasabanga n'osulanga mu overnight. Sebo wamaliriza kati okuba kyeyo. Nze sirinoonya Katonda. Kanenoonyeza emirimu. All the whole born again, you were claiming back in school. So this is how you ended up. Laba bwe wamaliriza. Wava ne mu bitabo. N'ogamba nti school fees zibuze. N'omaliriza kaakati. Kati ng'ate gwakwata enjeyo. Wetugamba Mukama agenda kuyimusa, yakuyimusa kwasa lweyo. Helen yaseka. Banne ne batunula. Nagamba nga tugende tukube endongo, tugende tulya obulamu, tugende tulye ssente nga gwoga Mukama agenda kunyimusa. Gwe yatuukako n'emakerere, laba wamaliriza okwata kyeyo, sigenda kwesiga Katonda bw'abalokole. Buli kintu kyonna nga kiwedde, laba omaliriza okutterweyo. Tamanyi omuwala ono yaani, ng'oggyeko okumulaba nti akutta olweyo. Never judge a book according to its cover. The manager instructed me to get this. Manager yangambye mumpe empapula zammwe mwenna. Nze zange nziwe kirina gwakutta enjeyo sikale sisobola ne woba oyagala otya. Yegwe manager akuyita atya okutwala empapula zange, empapula ze nasomerera mpaka ku Oxford e London. Genda okwata ebyeyo by'oggasiya, va wano. Nyabo mpaka mpapula zo ezange. Excuse me, ezange tezikwatibwa beera genda onoonye liquid soap n'ebirala. Saze kusaba mulimu gw'abakiriina owulidde. Noonya banno. Maama njagala ku mpapula zo zizino nnyabo. Kano n'akwata empapula n'azeetegereza. Cleaner ye yeetegereza empapula. Naye olituusaawo okumanyira abantu. Okay, yasoma bulungi. Toyina na mpisa okebera empapula. Tewakoma kuswala n'owunzika ng'oyera wabula kati ne wano oyina olugezigezi. Manager jangu wano nkwagala. Arrange the office of an accountant. Genda otegeka office ya accountant omwana ono w'obuwala gwe tuwadde omulimu. God fails. God has never and can never fail a man. Kati nno gwe nnyabo kankubulire Katonda taswaza bantu be, abeesiga Katonda tebagenda kuswazibwa. Mwe mweyongereyo mugende. Sokoleke sitegedde. Ellen yaani wano. Yani kifo ki kyayina wano? Oyo nno ye bosi waffe wano. Naye nannyini kampani. Okakasa bannange. Agenda ne yeefuula bw'atyo ne yeefuula cleaner asobole okutegeera emitima gy'abantu. Ye nannyini kampani eno. Woowe maama. Okay. Ifemo gwa wangudde omulimu jangu. Bayibuli egamba nti eyeetoowaza aligulumizibwa, neyeegulumiza alitoowazibwa. Waliwo olunaku abantu abamalala bwe bagenda okuswazibwa. Bwe twogerera Becky aswadde. Katonda wange. Era ebigambo bitugamba, ekyawandiikwa kitugamba, tubeere nga bangu bakuwulira, tulwengawo okwogera. Omuyimbi omu yayimba ng'agamba nti kabaka mwako. Katonda y'oyo.